okutuuza abakulembeze b'ebitongole n'omwami w'omuluka omuluka gwa Mutuba gumu Nateete mu ggombolola ya mukulu wa kibuga Emmengo akubiriza abaweereza okukulembeza okukola ennyo. Haji Matuufu bw'atyo abakuutidde okukuuma emirembe nga batambuza ensonga zaabwe ez'ebyobufuzi wamu n'okwewala enjawukana ezireeta ebyobufuzi. Kabaka talina ddiini gy'asosola naye obwakabaka temubuyingizaamu ebitali bya bwakabaka. Obwakabaka tebuyita mmanju. Ekitiibwa Jenny Francis Lukwago akiikirira essaza ly'e Kyaddondo mu lukiiko lwa Buganda asiimye abatuuze ba Mutuba gumu Nateete olw'okujjumbira enteekateeka z'obwakabaka bwa Buganda nga basuswaza ensonga za Buganda Ssemasonga 5. Abaana tubakuze nga bamatira n'ekyo kye tusobola okubawa. Omwana n'obanga omwadde kitono muteekemu omutima ogumatira. Omwami w'eggombola mukulu wa kibuga Mengo Lubaga Mukasa Samuel Bakanoga asabye abaami ba Kabaka obutabongootera mu buweereza bwabwe. Kati nsaba abaami ba Kabaka mutambulire wamu n'abeerosi ffenna tube nga tutuukiriza Buganda yaffe eddeyo ku ntikko ne Uganda eyawamu. Omwami w'omuluka gwa Mutuba gumu Nateete atuuziddwa Asadu Kirabira asoose kweyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okumulabamu obuweereza bw'atyo ne yamukkola obutaweera. Tusuubira okwongera okuteekesera ku nteekateeka eya basale nga munnabyanjigiriza okukolera awamu okulaba nti tusitula omutindo gw'amasomero naddala agali mu bitundu byaffe, okusitula ebyobwegassi. Twatandikako emisomo okulaba nti abaami bategeera bulungi biki bye balina okukola okufuna ensimbi. Reverend Simon Katerega bw'abadde asabira abakulembeze bano abalondeddwa yeekokkodde abakulembeze mu ggwanga abatafuuse kyakulabirako eri be bakulembera mu mbeera zaabwe. Weesanga bwesanzi nga be batamiiro abasooka omuluku be nga gusooka mu sigambye Uganda naye ngambye ensi eya Africa. Olaba nga batulugunya abantu n'okaa nti abange tulagawo. Mu ngeri y'emu Ssaalongo Ahmed Maganda Zikaggo atisse omwami Mpinga Muwanga obubaka ng'akubiriza abaami ba Ssaabasajja Kabaka abatuuziddwa ab'omuluka gwa Mutunda Omusaale okukola ennyo okugya ekitiibwa ky'obwakabaka kussa n'okubakuutira okuwanga abantu b'omutanda amawulire amatuufu agava embuga. Leka kutwala mawulire n'ogoogera oba n'ogassa ku mitimbagano nga wagajje ku social media. Wanalebe ku WhatsApp baweereza akantu kano. Omwami wa Kabaka ow'omuluka Mutunda Omusaale atuuziddwa Kibyaga Frederick n'omumyuka we Kamoga Noah n'olukiiko bwe batyo bakubye ebirayiro ng'omukolo gwindidde ku ssomero lya St. Stephen's Church ekiri Nyabigo Mutundwe. Ekyo tubasaba n'obuwombeefu abavubuka mwenyigire mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga ebinaddawo n'ebinagenda mu maaso bijja kuyamba mmwe. Kinaatera okubuta Kabaka singe maaso eyo tuyinza okufuna federo kuba omwana anyeenya tulabanga waffe tasobola kutumma federo. Bano baweze okukwata ku nsonga ez'enjawulo omuli n'ebyobulamu kw'ossa n'okulwanira ekibbattaka ekikudde ejjembe ensangi zino. Omwami wa Kabaka ow'eggombola Ssaabagabo Lufuka Mathias Kaija akuutidde abazadde okufaayo okutendeka abaana empisa ne bannabyabufuzi okwenyigira mu nteekateeka ez'obwakabaka bwa Buganda. Twongere okuyiteekamu abaana baffe empisa. Okusinziira ku balondeddwa mu bitongole eby'enjawulo ng'abamu bakkansala ku ggombolola mu gavumenti eya wakati beeyamye okukwatizaako eggombololo eno mu by'ensimbi esobole okukula. Geego okulaba nga tubaako omutemwa ogw'enjawulo gwe tuteekateeka ebbali okusobola okuba nga guwagira emirimu gya Ssaabasajja. Dayo ebiteekateeka nnyo bye baagala okuleeta ebyagala okuwamba ettaka lya Buganda. Bw'oba mulinga tonnakiwulira nti oli Muganda era nga tokyenyumirizaamu era nga buli w'obeera otya okuba Omuganda. Kale kakati ensonga ezivudde embuga zintute mugazi y'obwongo olunaku lw'eggulo mwana Tata Frederick